ekyatandika Boomerang Films entandikwa tugende maaso mpolampola eno sala kendi osubwa mwana mola Benita na Chirija ekyali ntandikwa tulina Filipo mwana wabadi ku sikudini etandika butandisira nga tugende maaso mpolampola Tina Walulya ono ye muzanyi wa Lulango tulina Evelyn Lumala gwemanyinga Kalala ekyatandika butandisi akula mu mubiru Evelyn Nalukenge songa nefa adi waligo ku sikudini kwa linyo ekyali ntandikwa Nampala Claire kaino wetandikide ku mulundi guno waliwo embeera gwesobedde gundi gwe ennaku nga yatandise okuba omuntu emusimu lempi engwala n'emusala ne kalati osanga omuntu ku mulimu gwe ng'agenze kola naye nga yasuze enjala kyengamba ekyeggulo ng'akikubye endobo ate n'ogenda otuuka ku mulimu w'akolera nga tawuni kanso yazezzaawo kati aba ali awo omanyi bagamba ekuba omunaku tekya omulimu gwagaddwa kumbe n'ababanja bakedde bukeezi ekyali ntandikwa yamulimba mbu atereza yamulimba mbu ajja mutereza kati ebizigo bye yali amusuubizza bizze kikeerezi ebizigo byembadde nkolako nga njagala mbisindike mukazi wattu alina kakampuni zuuka kyali kato era nga wano wabadde akolera naye ate tawuni kansi emugadde so nga abanja avudde mu kale ey'ekisa atandise okutunula ng'ebbanja mu langi mwajjidde yamusuubiza mbu simanya ajja mulabirira era mbu waali bizinesi agitegeera bulungi kumba akolera eno myala namuna emyala gye tujja ekyokulya yamugani nkubuulire ojja kumpa ebizigo ebyange akola mu byansusu omukyalo ono naye ate n'akalimu wakolera tewali mukisa gwonna nonya sente zange obebizi era kyeyakola nga mugabo batompadde ebizigo byange kyolina okukola kwe kunziriza sente ze nnakuwa okumpa ebizigo nakwesiga nga manyi mukazi gwekyo kyo nga kirabwa n'okulabwa nti bookolako banyirira weewaawo naye ate ebintu byokuleka tukusaba ebizigo effe toyagala bituwa yalina omukisa omukyalo ono baalabika nti alongoosa ensusu bo banyiririra ddala era kampuni ye weeri ne lwakuba mu mwala weeri ekyali ntandikwa ennaku empidde ku mulimu kati agenda okudda eka gy'asagaasagana kumbe ne landiroodi yatuuse dda agenda okutuuka landiroodi yatuuse dda mukazi wattu nakyo nekino kizibu kirala omulimu tawuni kansu yagugadde kyokka newaka wennyini wabadde asuubira dda awummulireka waye watandikira omukyala wuno yekyanze azze ne kufulu nnene etakubwa nnyondo byasibira mu nnyumba tebirina kuvaamu kyeyakola ng'amugamba yingiro gye ebyanguwa nvaano ng'ennyumba njigadde ebintu byonja biwamba kyali ntandikwa kakadde omukazi akyeyakola ng'asooka ajjayo akasawo ke alabike nti ate agenda ayiye ekiddako tukyatandika butandisi gundi gwe ensi weeri nga tennakuyoola tugamba mbu terina byeyoola kale ne kirabika ni omukyalo ono ebizibu byo birabika okuba ne bimwolekedde tuddeko wa Filipo omwana w'abandi mabulooka yapanganga malamba naye asanga ga bitundu tamanye waliwo abamusala ensawo kati aba ali awo ogenda okwetegereza nga muwala we akomyewo abazadde bazaala abaana n'asigala ewaka nga yenyumiriza mwana we naye omwana wadda ng'asinda atya omwana ngadde asinda ng'enkaza lujja ekintu ekyo kimalamu amaanyi kati omuzadde ono kyeyakola ng'akwata muwala we kuba bagamba omwana takola eri muzadde we bonange kiki ate ebintu byensi bizibu taata ensi ekalubye ate ensi ekalubirira abaana b'obuwala nedda ne mukati emirimu gyesiba newabadde ayiyiza bamugadde tawa layisinsi ate abalayisinsi tebakwatako za kitundu tamanyi kyakola era ewuwe waka ne bwasula landiroodi amugambye kwatamu ensawo yegenderamu siripa ojjeyo ebinusu ebikutuuse wamu naye nga tebibadde era taata wondabira ntambudde obutamu zikuusewo nfudu ekyatandika butandisi tulaba omwana ono agenda maaso n'okkuba omulanga eri kitaawe ebiseera ebisinga abantu basala okuleka ne babako ebintu bye bakola naye ng'obusungu bulina ebuvudde
kati omuzadde ono lwatunulira omwana nga alaja ne bw'ati alinga yazaalira obwereere gwe n'ozaala omwana wo n'oteekawo omwana wo n'amyuka n'alungiwa bw'atyo naye nga bisiraani na bizibu bye yeetisse kyesimanyi oba obulungi bw'omwana ow'obuwala kitegeeza kubonaabona wulira wulira taata nawe n'otanswaza n'osoma taata yaweerera omwana ono ng'amanye ebirivaamu birungi era omwana teyamuswaza ku ssomero yatuukanga sente teyaziryamu digida naye bwe kiba bwe kityo jjukira ebiseera ebisinga omuntu akula n'atandika okulekani anoonya omulimu naye era omulimu gwafunye guba teguliimu mukisa byonna aba atawaanira bwereere tugamba nti nkuzaala kusi labayo nye mu mpisa zaffe omwana omulenzi asira ne kitaawe yatandika omubuulira obulombolombo sijja kukimalayo yagamba omanyi bagamba omwana omuwala asera na nnyina kati ate omulenzi asera na kitaawe kati engeri maama gwe gye yafa gy'ataliiwo mu byonna mu bulamu nze kitaawo nze nnyoko embeera eyo omuganda we yali agereesa alina we yasimba ekkuli tugenda maaso omanyi waliwo emboozi ez'abamanyi naye nga yamugambye engeri gwe gy'otalina maama wo nze kitaawo nze nnyoko ugenda kusera nange wulira firimu yino ng'ovudde mu byokulaba ebifaananyi n'omuntu anyizibeera naye twagala tulabe taata kyayinza okuleka ndi akola eri omwana we embeera ekikubye omwana owange aboneebone omwana gwendabiriddwa apaana yakagaana kati kakyakola ng'ayita bazzukulu be tugenda maaso yali yazaala abaana naye ate waliwo abalala abazaalibwa abazzukulu abo efirimu eno bagamba nti essaala teremwa kati twagala tulabe nankulummandwa kuba efirimu gye tutandika mutabazi lwekyo yakoze ku locations tulina Maria Chantal Walafea entandikwa tugende maaso Sekatawa Siraje ye director of photography so nga Tina Walulya yakoze costume ne makeup Sekatawa Siraje yakoze ku special effects nera Tina Beauty Clinic executive producer batadde center film eno kulaika ndiye fulumizibwa ne Jovia Nakalembe Magara Rafael editor film entandikwa Sekatawa Siraje assistant director Busurwa M Rafael ye producer songa Busurwa M Rafael ye director ekifananye nagambye tusibwako Tina Beauty Center kakati mutaka kye yakola yaddukira omangu nnyo waliwo ebigambo ebikyali ebizibu by'okunyonnyola abaana asazewo abireeta abinnyonnyola ejjajja nagambye ebiseera ebisinga buli omuntu gwakola mu nsi muno omukisa oguteekwa mu ekyo kyakola okuba nikibaako we kituuka gulina we guva jjajja sikulwawo nali musajja musirise gwolabira wano nga saaga bwefuna ekizibu ensonga asaze wajjazi waabe nga famire nzigwako nga bwe ndi banfudde bali njogerera ku ki kyemba mpita mukwano gwange munene mumuli ebizibu byange nanga nti gende wajjajja akola nnyo era byebigere byatuleeta tunulira bamulagiridde bulagirizi nti mugendeeyo ne mutusuulira ne mutalowooza nti abagenda okwakola si kubasuulira jjajja mugendeeyo ne mutunyooma jjajja ensonga zazo waabe wajjajja bamulagiridde bulagirizi jjajja mwalugero olugero ewajjajja ono mutuula ku ttooke jjajja kati zindeese tunulira jjajja weetegese kale mwevu obukwakulizo tegese bulungi jjajja amateeka n'obukwa bigobererwa kiri kimu tugenda maaso genda okola jjajja yerigenda ogenda mu omukisa gwalema okuva ew'omutonzi asazewa guno ne ku ttale tonolira yagamba tajja kubonaabona omanyi bagamba omuzadde waava alekawo omukululo abaana balisigala bakola ki kati kyasazeewo omukisa agujje ku ttale okkiriza kati sooka ojje tulabe ulutwa ki kwata ulutwa kati yamugamba akwate ulutwa wesige ku maaso ngagamba simula ebizibu byo byonna mu maaso ulutwa ye Filipo mwana w'abandi tumujjukira mu firimu ng'obukalabanda bw'ekyaggwe kakati ne baleeta ensumaamizo
suma mizeno bamuwa amaanyi kakasa nti omukulu laguleka era obulamu bwe bwonna asazewo jjajja gwabajjako omukisa efirimu egenda maaso eri taata ali mukunona mukisa kyalo nabaali wano ogenda okulala essimu eyingidde yenze Tina kali bamukubira essimu okakasa oba yeye yakkiriza nti yeye wanje ogenda okulira essimu egamba waliwo ebyo bebadde bagobako bireka byakutteyo Dinda bane nali nagamba okumpalayo obusente okwongera mu bizinensi sente nzaagala munange kumpe sente kirabika ziyiseemu ayina byabadde agoba abadde azze mu kyalo kaaba amaziga ge taata we taata munange waliwo ekizze munange taata kangende mu bwangu mwana gwe mbadde manyi okomyewo kaaba kweni taata omwana yagambira kitani kangende kati waliwo eddiru eyiseemu buli gyalina kyagoba kyakakwatayo kati ninga ni taata naye ayina ku ttale gyava kuba omukisa gwagana okuvawo omutonzi asaze bagujje ku ttale ogenda kutereera kyokka taata agumya omwana embeera nga wegenda okubeera taratibu ono bamukubidde essimu nga mugamba akasente ke yali alajana okufuna kale kakayiseemu taata gyava ku ttale omukisa giguvudde okuleka ndi akasente ako kadi nga amugamba niomanyi ogenda n'abaana ba muganda wo kale no ngatambudde oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 6 nga gimaze okuba ne giyitawo ebbanga nga lyetoolodde tugenda maaso ebiseera ebisinga abazadde batuuka ku bintu bingi abaana baabwe okubeera obulungi ogenda okwetegereza eyali Tina nagambe Tina walulya oligino ne muzi era nga firimu gye tulaba emanyiddwa nga Nankulumandwa etuusibwako bano aba Tina Beauty Center so nga bano bo mu Kampala obasanga wali ku park enkadde mall ne firimu eno alese mukwano gwe obulamu bwakyuka myezi 6 kyovula ebiseera ebisinga bagamba ndi wasse muzungu kiki kati munengaze kino kyatakkiriza mukwano gwe balajananga bwe bakabanga bonna akayiri gombe laba amaka wabeera kati banange mwana gwolabika wafuna abazungu n'otaŋŋamba munne yeetegereza ine Tina olayika atuga omuzungu olina n'obufampa yatimba obufampa mu nju banange ndabirwamu laba emmeeza gwe oli ayinza okutwala ewe nga yateeka emmeeza mu nju ng'ewuwe mwaka gwanju ewalandi road bane wabbaani tewali Tina olina gwe wabba munne tannakkiriza Tina biki bino mwana gwe waddira eggulu n'olisa mu nju paradise naye bannanga olayika olina omusajja gwe wakuula naye tebamulekera bibuno naye wabikuuliramu bannange ennyumba ng'enyirira bulala mwana gw'oli mukuuzi nali simanyi mwana gw'okuula obwenkanidde awo omanyi ekyobukuuzi si kibiko yakikola oli ava ku kyamagalo n'aleeta digestible nga yeetwala ekinnyo Tina obulamu bwalimu bweyagaza si yoli eyakabanga ku muzigo ewalandi road negwana gwe wawone wave masanafu mwana gwe wajja tugaggawalako nga ffe tuli eri kale kankusanyukireko ate naakola ki wuuyo si ye yatabula ekizigo nkugambye jangu enkulage n'ebirala okyasanyukira ddiiro jankulage ebirala n'amuyisaawo amulage ebirala jankulage obulamu bwagunda obulamu bwalongooka obulamu buli kimu kigunda olaje ensula aya gwe mwana gwolayika osula ne Katonda kubanga laba ekiriri olabye ekiriri atakirabangako kati awakanirawo tebuliyo obwo ekyo ekiriri tekiriyo wali ogenzeko ku kyala waliwo embeera abantu bagonza mbeera bakutwala ku kiriri laba obuliri laba ekiriri bane mwana gwe oba leero nsule olaba omuganya atayagala ku kyalo ke ekiyinza omusuza kiriri tugenda maaso kaka tuddako ewa Kalibombwe kakati Kalibombwe aba ali wano
ali ku sound sola nyo mpira awuliriza nnyo endiba kumba alina kyali waze kali eri tebakulaba ye Samba Boy bano abalongose enzija ge maka agatina ono ye mukozi wawako mu compound kumba alina mukwano gwe jangu eno Kalibombwe nawe nagambye funa esigiri ezikola eyo jagira naye esigiri zisiriza busiriza zino esigiri nawe funa ye zezo zijja kola Kalibombwe ayina ddiru gyakutula ddiru yaki leeta gwe sente ze nagambye yagwinganyeko omusisi wa chapati nabwa nja kuwa esigiri zibayo ennene kumba bye esigiri zamu gwe ddiru gye twakoze teyabadde nafundikidde ngamba mpapula azisaba alingiza negye ziva omulaba bwatunula nkana yennyini nja muyita tondwisa leeta abantu abasinga embeera ebatunuzanga abakulu myaka naye nga abamuto embeera gyalimu yeyengwala sigirize nkadde ani yagamba nti gyoyingirira gyofulumira teri tugende maaso yita wano kumbe sigiri azibbye mu ffumbiro lya mukama we kwata ali mukula kakati ogenda okwetegereza be baana be bamuwa mu kyalo nawe ndeka anti Teddy yalwanye ku ulira ekiriwo eggulire ekyasinza ogaga omwana omuwala akuba abaana abalinzi ku ssomero Teddy ono nkubuuza wazzeemu era okulwana osuubira kugamba ki tunulira kikyamu kyekikulimu ono omuzadde batandise olutalo nabaana atandika olutalo naawe n'osalawo otwalira amateeka mu ngalo omwana ono omuwala baamuleeta omujja mu kyalo ng'embazuulu yetambulira mu mutwe gwe kana gwe ayina okyusaamu weegendereza ebikolwa bye si birongoofu kati ng'omuzadde agezaho okulekanya omwana ono amubuulire kubanga ekintu ky'okkuba abaana bano si kirungi wamu n'okuleka ndi gwe omwana omuwala olabikirwa mu kikolwa ekikuba ekyo kibi nnyo olaya otunulanga panki yawo ate bwe babanga nabo abaana basobola okutuntusibwa akayenje obuyenje nga ggwe buli lunaku n'okuba yeebuuza bawawa akaana kano kakube era oli kayenje weyita kigwe kati gwe nga yeebuuza kano akaana akato okuba akakaabya abalenzi ku ssomero ndi muntu nga gwe wegendereza omumwako kubanga tekerabira mu bbala ly'abaana kerabanga akantu akakulu olina okuyiga okweyisa bulungi manyagana amaka mwova mwampisa bwe bwavanga ku mulimu ku ssomero bwatuukiranga ku mulimu ng'abaga mugende mufune ebyokulya mulira omwana ono ajja okunjogezaako limu kasasiro mwereere oba omwana bannayetabwese okumuleeta mbeere naye tazaala naye yasalawo abeere n'abamuganda we kitaawe yabamuwa kakano tuba tuli awo nindireko wano kati mutwalibbe alindidde mukoona ng'ajjayo akasimu mutwalibbe kumbe waliwo ajja akoogereramu eno esite mwe tuwangaalira esimu ebaddeyo kati yange omuniga n'agenda nayo omuniga agenze n'essimu agenze nayo ebyekibuga oli akubala olwo byenzijja naye nabadde nakava ekalangaalo omuniga oluwulira ekyamanya oli wa musakala abajja kubala kati gwe babbyeko essimu wuuno agenda okujja egenda maaso kati kumbe jazze mwana waffe kumbe mwana waabwe ensi emukunyiza mwana nvaako buli kaseera weza osanyusa okunakuzibye kiki esimu bagibbye kwanini ameiba simu yako sasa wewuka lakini wewuongea buli kowooza buli kaseera kino osobola kiwa tolina kyosobola kukola esimu bagikubye agibbye akuttewa
tugenda ondage tuyingire mwali tusola ya so kujje tetomba na story zo chokola nza kuza tujja kulenga eyo simu tujja funa twale eri bucyango ngamba olingulira bimekabe wakangula longa nagamba ongulire ne boots zakulema nanika surprise jangu gwe kali nnachenjagala okuwa ekirabo Surprise yange. twale eri oba oyina surprise gyompa gimpinze n'essimu yange ekyannuma banzeyo katooki yange Kitegeeza kunyingiza mu. owulira Ate ne jankweka surprise mu nju kumba ayagala mutwala mu sitowa gyasula ayagala mweweeza kati nkono okay kirina amagezi ebbanga leki soko kadi soko kwata kalibombwe alina akalabo tonolera kalibombwe apangira nnyo laavu ye ebeerewo era omuwala ono abadde aliko ekizibu engeri gye yabbiddwako essimu yasazeyo kalibombwe amuleetedde taajiri banne nagambye mwana kankusimbula etaajiri eyo okimanye nti mulaavu yange omuli toliyimiriddemu ositamyemu busitami kumbe taajiri yagijjemu naye kalibombwe ombalamu amagezi kiki kino kale no yandibaddeko ebituli awalala naye awantu awo wazibu kati omuntu oba tomuwadde kalibombo oyina amagezi kimwe tosobola kumpa mpala eringiza banno bwetyo empala eringiza abantu Chichi. ate amuwadde taajiri eba naye kalibombo oli muzibu yogera amazima empala eno wagijjeewo olayika oyina abakazi bangi nga bajambala sizoni oli bwagivaamu ng'agiterekera omulala kadi okoze otya osanyusa otya tolaze ensanyukayo bebi wange tolaze ensanyuka nze ndi munyiiva eno owange wano wendi siteredde omuntu nomuwa kalibombwe kalibombwe egenda maaso efirimu bagiyita nankulumandwa kakati ogenda okudda eno waki olina olugambo lukulinga naakanigawu twala eri kamugambe kalaye naawe oyitiriza nnyo negendereza gwe wemba nakubya omuntu ku ssomero gwe twala eri naawe mutwe kulinga obalangula banno wano kirabe katunulanga paaki yawo omwana otunulanga paaki yawo ekyo oba ozadde kizibu buli kaseera katunulanga akanyize kakano ngaagavazze okubongerayo bwe baavanga ku ssomero banyukiranga ewa maama waabwe omuto senga anti ne baavanga okudda ewaka kyekibuga kyaffe bwe kito bwe kiri kale nogenda okudda eno nga waliwo emboosera eri wano ogenda okwetegereza kalimbu waliwo aleese akalango alina bizinensi eno yeetaaga okulangibwa namugamba ni kano kosazewo kolese kanakola kwenike kano akalanga Tina Beauty Clinic tugenda maaso mu byaddala ng'oyagala okukolako obulungi olususu oyagala okulabika ani onyirira ogenda ku Tina Beauty Clinic era nga bajjanjaba endwadde z'ensi zonna wali ku paaka enkadde moolo wojja osanga Beauty Clinic eno eya Tina tugenda maaso kakyakola nga amugamba nisokoseemu akalanga ako tulabe enkola yaako tugenda maaso ne firimu oyagala okulabika ani otunulanga embooseera ogenda mu Tina Beauty Clinic firimu gye tulaba emanyiddwa nga nankulumandwa akalango kaako n'okutabula ekizigo ekya buli lususu ekinyiriza abakyala abaami n'abaana akalango ko kaali kiriya naye nyuma abaana baba ne waka gwe jangu tulye emmere kano kaganye jangu tulye emmere mukwano akaana kalina emputu kali nze saagala nze mbagaye saagala munveeko n'ebimere byammwe omwana omuto okutandika okwogera nga ali mu ndeku naye gwe mwana gwe totumanyira ayombako ng'omuzadde jangu gw'ojja kulya emmere sijja kugirya okulya n'obutalya nze nsalawo tebankaka temunzanyisa nange bannange oba n'omwana nga yakugirira nga wakulumya mutwe bino byoyita emmere nekagikwata laba eddalu ly'omwana mwana gw'oli kuki manyira wano osanga amaka nga mulimu omuzadde yabaamu omwana omulabirira nojjula okatugavaayo
busungu teyamanyira kuyomba n'abantu omwana bamulabirira era ng'ali ku kiri ekya kitaawe kati omukyalo ono engeri gye kiri nti bambi yali akoze nnyo era ng'akasente weekali ate nga ye mukyale yabonaabona ku lulwe n'amaziga getwala bayakabayakabira nga kitaawe si musajja yenna kati yali akyazizza mukwano gwe atandise ofune omanyi olwoba n'emikwano egy'abawala ate oba olina oba n'emikwano egy'abalenzi kati yali yafunyeyo fesito ye fesito liri awo leeta ogw'okulya guno gulireeta obuzibu kati fesito bamuwadde akawungu sowaani etambudde lindako esowaani saagala kuzannya bibangako ebinyeebwa naye saagala azannyira ku kifi nga bw'omanya ebyabaniga yaba tamanya ebyo byaki esowaani etambudde biziseerera bulijjo yalowooza eseeredde eno bw'alaba tivi naye abaano n'ekifi ogenda olengera egeeni weyalese siwe zino esowaani za muno bakira ziriko ki oba wano wewaseerera yalowooza wewaseerera ng'akwata ekifi kansooka ennyama kuba esowaani eno ndabyetambula kati n'aginyweza kubanga afazaali egende nga supu yasigadde n'ekifi efirimu egenda mu maaso nassaawo olukokola ataddewo akagulumu ekyo nakyakimanye banange bebi wayowedde oli eno najja yafunye li bebi laba bebi kwegamba tunula bwa bulasi matiriyo yala mansita omanyi bw'obanga ovudde lindako ekyo teyakifaako omuniga gyagenze tagala kumanya wano kyendi ngenda ssula kuba kati omukyere ku nkoko ekyo tuba bamukwano mukazi gwe siri kukyawa naddala nga buli wofumba otyo onjagala bana enkwagala kati kandye funa amaanyi gava mu kulya agenda maaso bannange mukwano yafunye ekirenzi kye kumbe bebi waliwo amusimudde engolo mukazi gwe kiki mukazi gwe onkubidde kyengolo kati buno obumere bwe bunkubi olwompadde nnyo ebifi ebina bye naakalya olwonkuba nkubira ki olw'ebifi obompadde nnyo ebyo noonyera wonjogerera afazaali genda onjogereko naye nga tonsiyisa engolo wulira nze n'obwongo wabukyamudde stupid tomanyira kunjogerera era onoonya wonsirwairako olyoka onjogerere kati wonkubidde engolo nga ne wiiki tennawera onoono tonzisa emiggo olw'obwo obumere obwo banange mwami tosiriwalira eri banange tomanyira nakumanyira siriwala ng'onkuba bebi lemwoleri bebi banaye mukwano egenda maaso munange kakano tuba tulio ng'omusomesa wa akademikisi manyi bulungi abalala kalinga amugamba ni mwana gwe lwaki ovudde ku ssomero ng'obudde tebunnatuuka koko ninze nkooyeeyo naye gwe mwana gwe koko obwabiki bulijjo gwe weejjayo ku ssomero mbukakooyeeyo sebo kaddaka singa tolina kyokola ate gwe mwana gwe ate saagala olugezigezi owulidde ono wa akademikisi wambi n'akakyusizawo totumanyiira ojja kudda ku ssomero n'okusingoma nawo omuntu singa oli mugezi singa nti ote yakusindikako kali sebo kamuganze tongamba kusoma bye sitegeera n'abasomesa mbasinga ne bemubuuza mba mbimanyi kati wulira ebigambo bikwogera mbuko kategeera n'okusinga omwana w'omuntu kati ko kaana kaki tambula efirimu egenda maaso n'omusomesa n'akayisaawo kaakati ow'amasigiri wuuno ye munywanyi wa kalibombwe yagatwala era abaamanyi gye bagatunda ate omuyaye nga yeesibye awantu kali kalibombwe wuuno negwe ovudde wali we wandagaluli omuniga omulaga waayitira waafuula ekkubo buli wabajjaawo waayitira bakutiisa naawe kata tebagina gundi naawe ojja kungobya omanyi omukazi ono byakutya kubanga abapangisa bwe bakulaba tewali n'omwandabye kalinga mugaa tonnafuna ebuddi lwe baluka amasepiki tonnafuna ye waliwo abo benafunye abaagala amasepiki naye nisooka ompeezange
Eni kati wenkulekera olusanvu luno. Naye naawe bintu. Soko osasuleko Queen fune amasowaani ag'ebbumba. Abakozi bakabwate wombuze sowaani ziri wanagaza ayatise. Bali ngambire ulide. Kakati ngugambye. Baba no. Sokoddeyo. Sokodde ekikomera tebakkiriza muntu atali waamu. Kadi ngaleeta akasimu. Genda. Amuleetedde akasimu. Sente ezo. Genda nzigambe ngenda kufunira sente dda. Amuggyeko akasimu. Ono abadde alina akasimu kaleese. Mbu bakatunde. Kadi gwakaleetedde okatunda. Yoli amuguza bulijjo amasimu. Ne tudda wano. Nasazeho obutagijamu yiyo wajinjoleza ate oli munyiivu gwanya kugamba nti ndi munyiivu oyingiddeko omutima gatunala nti ndi munyiivu akantu kano kattabbu nnyo oyagala ewali kyenjagala nzijukidde oli munyiivu lwansonga omusomesa yakubye ku ssomero ebyo tebikwatako kabe anti okitegeera teri olina empisi embi zirungi omusomesa okukuba tekitegeeza nti aba takwagala akukubala okubeera nti akwagala olowooza lwaki baana bano tebabakuba nga ggwe ekitegeeza nti alina omubiri ogw'ekyuma ogwokuba nga gulinaku okuba lwa nsonga olina empisa embi kamanyi n'okusooza tulowooza nti ninga buli buno bw'omanyira nja kukuba saagala kuyomba naawe ate oyo omusomesa eyankubye ajja kumanya nzaani laba firimu ifaane kati omusomesa onoomukolaki wemba ndifanira nga tosese omusomesa onoomukola ki ndeka lyendowooza liri ng'olowooza liki egenda maaso efirimu egenda maaso nagambye ekutusibwako Tina Beauty Center paaka enkadde moolu katuddako ewomusomesa omusomesa aba yeebase yasooka naafuna ekirooto nga waliwo amulu ye n'ekisa abadde atutte ebbeere ate bamama baagala ebbeere omuntu n'okuba mu kirooto n'oloote muntu nga abadde tatutte ekirala okuggyako gwe egenda maaso nagambye MK Majestic Plaza ne ku Discount Mall ku Majestic Plaza MK obasa kudduka namba 8 ku level y'okutaano buli lwamande wabawo firimu ezifuluma ku MK efirimu egenda maaso kati omusomesa gyali n'ebirooto eby'entiiso bifuna waliwo amuli obubi laba omwana bannange tulekeraawo okuzannyira ku bantu firimu etuwa kyakuyiga omusomesa yeekanga omwana n'amugwako aba yeebuuza omwana kyanonye wa gy'oyise omwana amwekangidde mu kisenge oluva lw'ekirooto eky'entiisa omusomesa bamuleze yasiita mugumu ebiri yawulira bugumu alinga atuuzibbwamu ekyoto mu kifuba yakaaba mugumu omutwe n'asinda omusomesa n'asirika omwana n'azzaako era omwoyo ne guva musomesa ne gweyo eyo yensi efirimu egenda maaso nagambye nga bulijjo eminze nkuweereza era nga tuli ku Sega wa market ACD 18 firimu gye tulaba bagiyita Nankulumandwa kaakati nnono ye dereva yabuleetanga bankubidde essimu ne bagamba kusomera ogudde obuzibu ne bagamba mbakumyewo nange ne mbaleeta abange mwe lwaki mukomyewo ku makyagala waliwo obuzibu kiki babagobye laba kamiliyoni yabavuze oze ku mulundi guno bambi nkwegayiridde tonnyonoonera lunaku uliriza omwana kansuubire tolina kyokoze olwaleero ku ssomero bavuddeyo mangu kyekibajyayo amangu ku ssomero wulirira oli okuziika ku ssomero okuziika ani yafudde bafiiriddwa musomesa wa academics yafudde lindako omusomesa wa academics si y'omu yakwasisa empisa wuliriza mama yakuba endulu angenya ekizibu kizza oli abadde ayambayambako okubanga akaana kano akabutulako ne katerera Nyambako. kati afudde nejjevundu nange nze ngenda kukola ntya banna ejjevundu ligenda kyuma musomesa eka waliyo n'abalala abalungi omusinga kalengere wulira ebigambo ebikavaamu
Kalinga kali ku mudigi do kalaba. De kumusomesa. Ko kali musanyirako yo twamonye. Abantu tebawoneka ne twawonye oyo. Ate na alwa alagiranga. Kati kitegeeza ojagala. Kali musanyu. Era kunze linga holiday bambaga. Mama anti banji kufa ba holiday biku. Rokufa ko musomesa. Olimba gwe ka holiday bubi. Ne Kali musanyu lyako. Singa keke badde kandi gisaze. Kasanyu fo musomesa yafude. Midwamu wadda akati kati kufa kwa musomesa wo. Otebye. Wama Isaac anga kitalo ky'okufa kwa musomesa wo. Ate gwe Teddy. Ngo kuliko okutuuka kufa kwa musomesa wo. Baba lekunsabira na bulijjo mugamba ati munsabira. Labe tabu. Okumanya oli katumbavu nnyo. Toyina n'otukwatibwa na nsonyi kugamba mbu bale kunsabira. Kyokka ng'okimanyi oli abadde musomesa wo, ate ye musomesa y'omu abadde agezaako okujja mu kkuba ekyamu lye wakwata akuze mu kkuba eggolokofu ng'omuntu. Naye olunaku lumu gwe nja kukuteeka ku mpingu, nja kukusibaasiba nkukube nkutulise Teddy. Buli lunaku ebigambo bye bimu nja kukuba lwaki oba tonkuba. Leka semberawo. Kale njola. Gezigolowooza nti nkutya. Iye onti lwaki oba tonkuba. Kiki ekiri mwana nkawutule. Wa. Jinkuba. Tosobola kumputula. Ogeza n'omputula gwe wedde bolooza ekyatutoli kyagenze. Zanyirako. Laba omwana. Bananga abazadde bali mu buzibu. Laba omwana. Kaana gwe nja kukusunaasuna. Owulidde? Leba kaana gwe oba oli mungi. Mumpiteko munyingire ne mukuyingiramu. Akana kona kalinga akali mungi. Kona amaaso gakamyuka. Akaana kamira oba kiki oba gozirine. Oba kiki ekiri mwana ono. Kaana gwe. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kale ndo mukazi wattu kye yakola ng'akwata mmotoka ye alabika endi ayolekera ku mulimu naye nga ekivudde ku ssomero omusomesa wa academics mufu naye omukazi atabadde mulwadde asooka okwebuuza ate abaana bonna bonna banyoleddwa naye ate kana akawala ko kalabika kali ku mudido era kaleka kamuwonye buwonye. Tugenda maaso ennaku emuluma nzigulewo gulawo Kalibombo bakula otya. Kalibombo ayina ekizibu. Ayina ekinankani kye kifanjagala kye kimu. Akyagala neta nakifuna. Kali wala mukama we ngagenda eryo liba ssanyu kuye. Kyava gulawo gati. Aguddewo gati. Egenda maaso. Omukulu yeyongerayo. Omukulu yeyongerayo. Agenda ku mirimu gye. Bye boss. Sibai. Yegenda maaso. Kali kafuluma. Kumbe bana abaniga gwe storage. Gwe kulabe n'amajjo ddawa bakutumye omuniga bana abayina emizeegi bakubwana ssente be batumye kati wononsanga ngonziriza twala eri kumbe jabada sire omune yayembwayo kati agenda okola akabuze n'atandika omunigana Wawe mama nyaba fudenze siti labanga yamala kiraba mama badaka wawe